Babi Television Uganda webale kubanga otambulira mu naffe of course yonna gy'osinziira okubanga otugoberera nsonga ku nsonga nga bulijjo tuyama okubanga tuzikutuusaako butereevu ezigenda mu maaso mu ggwanga lyattu erya Uganda naddala mu kibiina kyaffe ekya National Unity Platform. Nkwebaza gyonna gy'osinziira okubanga ogoberera omukutu guno wabula gwe yasubscribinga kyokola kyamaanyi nnyo era weebale kubanga weekuumira ku mukutu era naawe watannaba okubanga osubscribinga kikole kwata ku kagambo subscribe osubscribinga wano ku mukutu ogwa Babi Television Uganda osobola okwata ne ku kade ako otekemu all kino nno akijja kubanga kikuyamba okufuna ka message nti tutaddeyo obubaka bwonna wano ku mukutu ogwa Babi Television Uganda osobola okubanga weekuumira mu kumanya ki ekigenda mu maaso mu ggwanga lyattu erya Uganda. Honorable Zaake Francis Butebi olunaku olwaleero ayina ensonga gy'ayogeddeko era ngenda kubanga nkuwa akatambike asobole okubanga akutegeeza ki akyayagadde olunaku olwaleero akutegeeze gwe Munnayuganda ali mu bitundu byonna gy'osinziirira okubanga owangaalira akussa n'okusinziira eyo n'owagerera ekibiina kya National Unity Platform. Era nga buno obubaka President Robert Kyagulanyi Ssentamu naye yabwogerako mu wiikisi ebbiri ze tukubye amabega era ne Honorable Zaake Francis Butebi azze nate olunaku olwaleero akkaatirize ku nsonga y'emu. So agwe osabye oba gwe alabye ka vidiyo kano nsabye okatambuze okashayalinge kasobole okutuuka ku buli Munnayuganda yonna gy'asinziirira okubanga asinziira okubanga wagira ekibiina kya NUP. Oba oli awo oyinza okukafuna ye natasobola kubanga akafuna wabula woshayalinga wabaawo omuntu akafuna n'asobola okubanga ategeera ki ekigenda mu maaso. Kankuwe akatambika Honorable Zaake Francis Butebi ku nsonga gy'ayagadde nate okubanga ategeeza Bannayuganda okuyita wano ku mukutu ogwa Babi Television Uganda. Katubifune n'oluvannyuma ngenda kubanga nkomawo tweyongereyo n'ensonga. People power, our power. NUP everywhere. Everywhere NUP. Basebo ne banyabo bavubuka bannange mwenna abali eyo mbakunga buli omu agende yewandiise mu National Register ya NUP tubenga tukakasanga memba waffe ofune kadi yo obenga tukumanyi nti oli waffe oli muwagizi waffe atera nga tukumanyi bulungi nnyo n'amanyago nga tukutegeera era nze kadi yange njirina gwe eyiyo girina nze yange yino nsaba naawe ofune eyiyo. Bavubuka bannange mwenna mwewandise mu district zonna gy'oli eyo gyoba weewandisiza buli district yo ku mulukago ate era ne ku ggombolola lyo obenga olina kadi yo kubanga ekyo bw'okikola kiba kitegeeza nti okakasibwa okubanga ddala oli muwagizi wa President waffe Kyagulanyi Ssentamu. People power, our power. Omukulembezeewo bw'aba tannaba kubanga avaayo okukola ekintu ekyefaananyirizaamu kino ekya Honorable Zaake Francis Butebi akyakoze mu kavidiyo ako koolabye kitegeeza nti wandibanga walonda omuntu omukyamu era nga kaweefube gwe tuliko oba ekibiina kya NUP gwe kiriko okwetooloola omwezi guno gwonna kiri mu kaweefube ow'okuwandiisa bammemba abapya mu kitabo kyabwe ekya National Unity Platform Register era nga buli kitundu kyonna Munnayuganda yenna gy'asinziirira okubanga awangaalira abateekayo dda ba registrars abagenda okubanga bawandiisa abantu bano basobole okubanga bamanya bammemba ba NUP abapya nga kw'ossa ne bammemba abali mu buli kitundu era nga kaweefube ono agenda kulungula omwezi guno gwonna ogwokutaano era nga enteekateeka ya NUP bwetyo bweri navaayo ne mbategeeza ku lunaku NUP oba President Robert Kyagulanyi Ssentamu we yalonkinga okuregistaringa abammemba abapya mu kitabo kyabwe ekya National Unity Platform Supporters Register. Era obubaka obwo nabo batuusako wano bulungi ku mukutu gwa Babi Television Uganda gwabadde atugoberera amanye ensonga ezo asimpya mu matuugo ate simpya ku maaso go okubanga nazibatuusaako wabula gwe atannaba kubanga osubscribing ansabye okwate ekigambo subscribe ekyo okwate ne kade ako osobola okuteekamu all
ofune notification buli otuba tutaddeyo obubaka wano ku mukutu ogwa Baby Television Uganda. Nga bwe nkutegeeza bulijjo nti kino kijja kukuyamba okufuna ka message nti tutaddeyo obubaka wano ku mukutu guno osobole okubanga omanya ki ate ekiguddewo mu ggwanga lyattu erya Uganda. Ffe tukimanyi bulungi nnyo nti obaako n'ebyokakkalabya ebikufuula bize okuyita mu lunaku nga n'olw'ensonga eyo bingi nnyo ebikuyitako gy'otasobodde kubanga obeera oba gy'otasobodde kubanga omanya n'okulaba. Ffe nno atuvaayo wano ku mukutu gwa Baby Television Uganda ne tubikutuusaako nga bwe bibadde era ne tukunnyonnyola bulungi ensonga n'ozitegeera ezigenda mu maaso mu ggwanga. Era ndowooza abapya mujja kukola ekyo musubscribinge musobole okubanga nammwe mutugoberera mweyunge ku famire ya Baby Television Uganda era nga bulijjo tuyama okutuusaako buli kimu ekigenda mu maaso mu ggwanga era naddala mu kibiina kya National Unity Platform. Yoyo Honorable Zaake Francis Butebi mubaka wa Mityana Municipality era nga kido wa President Robert Kyagulanyi Ssentamu muzoganyi wa Parliament ate nga ye commissioner yekka atalyangako nguzi wabula ate okuvumbula ababbi. Kyova olabanga yaggyibwayo mu kifo kye ekyobwa commissioner newankubadde nga ekibiina kya NUP kibadde kigezaako okubanga kijjayo Mathias Mpuuga Nsamba okusobola okuzzaayo Honorable Zaake Francis Butebi. Ekyamazima kyo okusinziira ku Speaker Anita Among yagamba nti ekiwandiiko kye mumpadde okuva mu kibiina kya NUP kyamazima kyo kituufu, kiraga nti mwagala okukolamu enkyukakyuka mu kifo ky'obwa Leader of Opposition rather Commissioner of Parliament, naye tekigenda kubanga kisoboka. Era byebyo ebyali ebigambo bya Speaker Anita Among ekibiina kya NUP we kyali kyagadde okukolamu enkyukakyuka okuggyayo Mathias Mpuuga Nsamba gwe kibadde kyakateekayo ku kifo kino oluvannyuma lw'okwenyigira mu bikolwa ebyobuli bw'enguzi. Era akakiiko ka National Executive Committee akaddukanya ensonga ez'omuggundu mu kibiina kya NUP ne kasalawo ne kagamba nti Mathias Mpuuga Nsamba atukuggyeeyo ate ne banominatinga Honorable Zaake Francis Butebi. Ebyo byonna twabibatuusako wano ku mukutu ogwa Baby Television Uganda era mmanyi nti mwabitegeera bulungi nnyo mwabazzenga batugoberera. Kale ensonga nnyingi nnyo azenkya kutuusaako ensonga z'abasuubuzi nzija nazo mu bujjuvu okusinziira ku ebyo bye nakutuusizzaako olunaku olw'ejjo. Ngenda kujja nate nkwongerezeeko biki ebitambula essaawa zino kubanga ekyamazima waliwo embeera eyabaluseewo wali wabadde bakuŋŋaanidde ku kisaawe e Kololo naye nga ngenda kubanga mbikutuusaako ndowooza mu vidiyo yaffe oba mu vidiyo zaffe zigenda okubanga ziddako. Kansooke nkole ku nsonga zino nsobole okubanga nzija nzibatuuseeko obutereevu wano ku mukutu ogwa Baby Television Uganda. Sigenda kubanga nsukkawo wano atakumira mpeera abankuumire musiibe bulungi mwera tusinkane mu vidiyo zaffe eziddako maaso bere bulungi.